abantu abasikidde ebintu ebiri mu ttaka babagamba nnyo nti nno totundanga ekintu. Naye bannanga omuddugavu bannaye simanyi lwaki babamatiza nnyo ebintu ne mukwata ebintu ebikwate opposite ku bintu by'osobola okutuula wansi mathematically n'okwata n'obala. The reason as to why kitaawo yakugamba totunda wano, yakugamba olwakuba yakutunuulira obwongo bwo nga tokolanga ku ssente. Omuntu asembayo okukkiriza nti olina amagezi otegeera ye muntu eyakuzaala. Nze mukadde wange ne we yayimiridde wano olwaleero yali ntunuulidde ng'alaba yasiini akaana akato, era ayinza n'okwebuuza gwe abantu ogenda kwogera nabo ogenda kubagamba ki? Lwaki yandabako mu kiseera kyange eky'obusiru, yandabako mu kiseera kyange eky'okutambula ku kyalo ng'essaati sizambadde, ngenda ndi ebikajjo nga juyisi bwankoona ku lubuto n'ankalirako. Naye omuntu bw'oba omanyi bizinensi ngenda kukaddamu nga bwe nakabasomesa mbazzeyo mu history mbabuulira lwaki babagamba ebintu nga bwe babibagamba. Ntambula n'abantu abajja ku social media wano, njagala kano mukasalemu mukateeke ku TikTok, ne babagamba temwetundako ttaka. Ettaka we mulyetundako mugenda kuba mugudde. Teweetundako ttaka, weekuumireko ttaka. Haji Bakaluba yekka asobola okujja n'akuyimirira mu maaso n'akugamba nti tunda ettaka, bw'oba tosobola kulikolerako ogenda ofisseeko ogule watonotono ozimbeko, lwakubanga ayogera amazima. Omuntu abajja kuno ne babagamba tewejjaako ttaka, obunnanfuusa obuliwo batunda mataka. Njagalako kakukke, batunda mataka. Njagala ombuulire oba obwo bunnanfuusi oba kwagaliza oba butayagaliza, batunda mataka. It's their business. Bwe bajja wano bakugamba nti totunda, n'abange nkubuuza bakola ki? Bagula amataka ne bajja mu ssente ne bagenda ne basuubula amataka amalala ne bagatunda. Ekyenjawulo ekibeerawo bagamba ssente zaabwe bazikuumiramu muki? Mu ttaka. Bwe kiba kikusumbuwa kugamba nti nno bw'onaagula ettaka eryo ogenda kukola ki? Ogenda kugula booda? Ogenda kugula takisi? Bannange ngezaako nnyo okuwawamula obwongo bw'abantu. Simanyi lwaki munsanga mu kkoona ne munvuma. Simanyi lwaki oba lwakubamba buulira nnyo amazima. Ate mmwe nga temubeera analytical ku bakyaba bawa information. Waliwo omu gwe mmanyi ng'ali mu entity, sijja kukyogera nti nno ya byabuwangwa, naye ne bw'aba abuulirira abantu abagamba bannange mwekuumireko ebyammwe, mwekuumireko ebyammwe, talking like real politicians. Real politicians. Ne waliwo omuntu eyantwalako yali ayagala mukubira pulaani ya nnyumba atandika okuzimba. Naŋŋamba nti estate eyo gy'olaba ya mukulu nno. Nkugambye mu byabuwanga gwe osobola okutegeera. Naye nga bw'aba abuulirira abantu, mwe bababuulira ki kye baagala muwulire, kuba okulowooza kubeera kutono. Ebyewaffe baabikolanga bo, they dominate the market and they do the transactions and so they get rich.